Hello, Mr. Kadama TV. Amanyo gange bampita Karo nga bwe nkugambyawo mu message. Nkukoberera nnyo buli kaseera buli kooteekayo from 2019 up to now. So nakaja ne we look at right now is 7 months. Naitira Kenya. Okuyitira Kenya nakola okukulawo account nakulawo nga I don't understand Luganda, but bw'oyogera nkuwulira bulungi naye okwogera ngezaako naye si bulungi. Kiri nti okukulawo account nakolerawo Kenya nenkola ki nenzigyayo kati okuja okutuuka eno account yange neba line card neba nga tekola ki kati bwakigaddewo nga tekola kati next of kin namugambye esimu yange line card bwakigaddewo tekola namba kati nangamba nti no enamba n'account kati tebikola olina okukola ki olina okungamba nkukulirewo eno account mu manya kange then obe ng'osindikako sente. Naye nze like I don't believe her. And then njogeddeko ne mukwano gwange n'angamba bw'oba nga waggulawo account ekyakola terina buzibu ate ono next of kin angamba account ne line kati byonna tebikola tekisoboka kati simanyi kyakukola ekituufu kiri ki at least nange obuuza baganda bange bonna ababeera ku Kadama TV babirabe then ka message njakafuna kuba buli kyoteekayo nkiraba ombuuliseeko oba kisoboka oyo next of kin akulewo account mu manyake buli kimu nga ye yakirina mbeere nga sindikako sente naye for me I don't trust her because I was in Kenya, I worked my money, I gave her to keep for me, but she didn't did it. Because she hid my money. Even now I ask her sometimes to give me my money, she says she don't have my money. So I give up, I forget that. Naye kati simanyi na kyakola njaawo kati bisobedde simanyi na kyakola. Era mukama wange yangambako nti no okukulawo account nzikulirewo account eno yangamba just okukulawo account naye simanyi oba agenda kukulawo mu manya kange oba kigenda kubeera kitya kati bisobedde oba mukamba agenda nzikulirewo account mu manya kange oba kigenda kubeera kitya kati ombuuliseeko oba even bw'oba nga tobabuuziisa if you are okay bwe kiba nga account yange ekyakola terina buzibu then ndaba ekiddako anange ngusabye onyambe kuba ndabye oyamba abantu bangi buli omu akutuukirira then nafuna kyayagala even nange olwaleero ye chance yange so munange onyambe webale nnyo webalire ddala era tusiima byonna byokola buli kimu tukisiima